Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video. Kati olunaku lwa leero jagadde mbabulire ku nsonga eno ng'oyagala okumanya nti wano wendi waliwo emizimu oba waliwo omuzimu. Ekisookera ddala ewaka bw'obeera ng'olinawo ebitooke ng'olinawo olusuku olina ebitooke nga biibyo osobola okumanya oba osobola okulaba n'omanya nti wano wembeera oba wano wendi waliwo emizimu egiriwo oba waliwo omuzimu. Ebiseera ebisinga obudde busobola okubeera nga bwa misana bulungi nnyo ng'omusana gwaka bulungi nga teri kibuyaga n'olaba olulagala nga lumenyeka ne lwebaka ku kitooke, olulagala nga luto bulungi nga bw'olaba olwo ne lumenyeka nga bw'olaba olwo bwe lumenyese. Ebiseera ebisinga olina okukimanya nti awo waliwo emizimu oba waliwo omuzimu, kuba olulagala olwo we lumenyeka omuzimu guba guli mu ddutambulirako oba guba gululinnyeeko. Omuzimu we gulinnya ku lulagala olwo olulagala lumenyeka bulungi nnyo ne lukola ng'olwo bw'olulaba bwe lukoze, era olina okukimanyirawo nti wano waliwo emizimu oba waliwo omuzimu. Olulagala olwo luba lukyali luto, luba terunnatuuka kubeera nga lumenyeka oba kubeera nga lunokoka kwebaka ku kitooke, luba lukyali luto. Ebiseera ebisinga olulagala olwo buli we lumenyeka nga teri kibuyaga obudde nga bulungi nnyo ne lumenyeka lwokka ne lwebaka ku kitooke oba ne lugwa, olina okukimanya nti olulagala olwo lubadde lutambulirwako omuzimu. Olina okukimanya nti omuzimu awo wennyini weeguli gubadde gulinnye ku lulagala oba gubadde gutambulira ku lulagala olwo ne lumenyeka. Naye kyenjagala obbabulira ekintu ekyala, ebiseera ebisinga emizimu egyo mulimu emizimu emirungi n'emizimu emibi. Mubaamu emizimu emirungi nga tegulina buzibu, ate n'ekirala kye mulina okumanya nti emizimu oba omuzimu aba muntu oyo eyafa. Kale ojja kusanga ng'omuzimu tegulina buzibu ate nga n'ekirala nga gukutaasa ku egyo ate emizimu egibeera emibi okubeera nga gigirwanyisa, okubeera nga tegikutuukako, nga tegikutuusaako bulabe. Kati n'olwekyo kyenjagadde omanye, kimanye nti mulimu emizimu egibeera emirungi nga tegirina buzibu, ne mubaamu emizimu egibeera egy'obulabe, egibeera emibi. Bwe kityo bwe kiri, kuba omuzimu aba muntu oyo aba yafa. Tugeze ofiiriddwa maama wo, ofiiriddwa taata wo, muganda wo, kati gyegyo egibeera emizimu gye tuyita emizimu. Egy'abo abeera baafa. Kati mubaamu emizimu nga tegirina buzibu. Ojja kusanga omuzimu nga gwa maama wo oba nga gwa jjajjaawo nga tegulina buzibu, nga tegukutaasa ku egyo emizimu emikambwe emizibu egiyinza okukumalako emirembe. Bwe buli lw'olaba olulagala nga lumenyese bwe lutyo mu budde obw'omu ttuntu ssaawa 7, 6, 8, 9 omusana gwaka bulungi nnyo teri kibuyaga naye olulagala ne lumenyeka lwokka bulungi nnyo ng'olulagala luto terunnakula kutuuka kumenyeka, naye ne lumenyeka kimanye nti olulagala olwo omuzimu gululinnyeeko oba omuzimu gulutambuliddeko, olulagala ne lumenyeka. Bwe kityo bwe kiri, era olulagala olwo lukyusa erinnya oba tebakyaluyita lulagala, olwo baluyita oluyombo, bwe baluyita olulagala olwo. Bwe kityo bwe kiri, kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.